Batulaze okwagala ekituufu kyogerwe naye abantu bembalala mwatulaze okwagala sharing ayita muno volume ngambye eriro volume eriro ekyaliro mumbule volume bwebanga eteredde kate nga muŋŋamba volume bwebanga eteredde nga muŋŋamba eteredde volume mumbule volume bwebanga eteredde nga muŋŋamba bateteredde Mr. Update nga nkomawo teekateekera naye nga mumbulire kiri kitya era byenjagala okubanga mbagamba Mr. Update naye nga abaana baffe bafunye obuzibu abaana bali bana bali mu mbeera mbi bali ensambya hospital gye bali ate na Mr. Update wano nange nabadde ngugendeddemu olwa accident yabadde erekoleddwa poliisi gye bakoze fujo lyamaanyi nnyo naye twebaza Mukama Katonda twasobodde okubeera nga tuvuunuka embeera ate bannaffe abalala bafunye obuzibu naye tugenda kubeera nga tulabanga mutubayamba oza muyingira face ya gas bankubye yona face efunye face ya gas sajja banfulidde tia gas bakutanga kene kalamba ne bakateeka mu mmotoka kati bantegeera butegeezi bagamba kati segirinya y'omukkakanya kwata kakere kalamba kasuulemu yoba omumaliriza ate ne dansi yennyini gwonna kulye ndowooza yabalumye naye bana abasajja baba baagala buludde babengere nga tunyize balengere nga tukaaba balengere nga tukola ki kati kyo bagenza okulengera nga Mr. Update enkuba dansi ow'ensi yonna wali ekakyeka stadium era nze nabadde dancer of the day dancer of the day yabadde Mr. Update dancer of the day because mazina gonna nagajjeeyo Mr. Update nga saagala kulekayo ona kuba jirwadde lw'amaanyi nnyo nga siyinza kulekayo yadde waliwo amazina kano ge bayita break dance Mr. Update nagajjeeyo nenzijjayo gali amazina gaffe ge bayita dingido nago nagajjeeyo nenzijjayo amazina gaffe ge bayita zambere nago nagajjeeyo so dansi yonna namugjeeyo olunaku olwajjo dansi yonna namugjeeyo sina kye naleseeyo era abantu mwange nsegirira batulaze macuwa getulowooza nti oliba oti munnange nninamu gazambere gonna nagajjeeyo wedda mbalaba nga muganda katisegerenya lengera dance nagajjeeyo gonna so dancer of the day was none other than Mr. Update omukitegeera dancer of the day was none other than Mr. Update nagajjeeyo nyiragano ge nalese ge bayita dingidanga nga oyambuka bukkirira nenkuba dingidanga noyambuka nokkirira dingidanga noyambuka nokkirira ago bange mwagaagadde Mr. Update nga ntabukidde ekintu so njagala obanyumiza olutabaalo nga bwe wabadde naye mukyali batono nnyo njagala baaka ebibu bye mbagamba bye mutaalabye njagala baaka ebibu bye mbagamba bye mutaalaba dancer of the day was none other than Mr. Update naye nga muŋŋambye nabalaze kye bayita macuwa abantu bulijjo abanyooma segirinya tamanyi dansi nabalaze kye bayita macuwa yo nabalaze kye bayita macuwa yo bantu bonna bulijjo abanyoomanyoma segirinya nabalaze kye bayita macuwa so embeera bwetyo bwe yabadde tiya gas teyampisiza bulungi ndoza munengera Mr. Update naye mumanye nti nja kutereera mpolampola banange sharing ayita muno Mr. Update mbeko bye mbategeeza naye ndoza mwandabye Mr. Update olange Mr. Update after Bobi Wine you are the most loved politician thank you so much banange abantu banjagala abantu bembalala banjagadde bannange obadde banga Mr. Update netukulebajje konka netukukunda munonga izoswere nganganye nempasembalala izawoswere embalala era Mr. Update mama nagirinya ogenda kuddizibwako kino nkyogera mama nagirinya ogenda kuddizibwako kubanga abantu bembalala omukwano gwe batulaze Mr. Update nyina okujjayo omusheshe abantu bembalala mwatulaze nnyo macuwa kati engeri gye mwatulaze macuwa nange Mr. Update nange kanfuuke mukodomi wammwe ate mumwaŋŋambye Mr. Update netugenda okukuhereza ekyana iza ofune ekyana konka nange ekyana nenkyenda Mr. Update ekyana nenkyenda iza mukimpeereze konka nenziza okukireba gye abantu bembalala obadde banga Mr. Update netugenda okukuha ekyana koza ekyana banene nkikunda munonga kyana mukimpeereze mumpeereze ekyana nenjya okukireba gye nenjya okukitambuza bantu bembala makiwa gye mwatulaze wayise galaji mwebale kubaako bali kubeera nga mugoberera ensonga
ndo era mama nagirinyo ino okudizibwako machuwa abantu bembala gye batulaze n'okujyayo cyane ngala orange Mr. Update tukigeza Mr. Update bantu bembala tunabasasula kino nyiza kinawe wane kibula ninga nti mbala tisa abafuke bakodomi bange abembala kabafuke bakodomi bange nenzo okufuna ekisheshe konka ekisheshe abantu bembala bange tujja kusikuhereza Mr. Update konka nabaleka dance najjayo ebyeshongolo byonna jjo mujja kukkiriza lwaki Mr. Update muzibu nnyo so abantu bembalala bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mwatulaze kyebayita machuwa mwatulaze kyebayita machuwa so mbalala kyabadde kyakabi nnyo njagala banyumiza ekikulu muli batono bane mwongera okuwera Mr. Update mwongera okuwera mbabulire biki bye mutaalabye bannanga abantu balaze musinguza amaanyi abantu balaze musinguza amaanyi musinguzi Swaibu abantu bayagadde Swaibu musinguzi Swaibu musinguza abantu bamulaze love mbalala thank you so much nze mbalala banisira kyemba banja kasamwalaze Swaibu musinguza amaanyi mbabanjaje abantu bembala bwedawuli wodda musi linyo bwedawuli sarako musi swai mwalaze Swaibu musinguza amaanyi eri lavo naludde okugira babannange lwekyo abantu bembalala geto speaker kulikayo nnyo tukwagala nnyo webali kubeera nga oli bane njagala banyumiza olutalo lwabadde lutya waliwo byenjagala okubagamba byemutala bye Mr. Update mbibabuulire mbibanyumize mbabuulire kino kyabadde bwe kiti naye abantu bayagadde Swaibu abantu mwagala Swaibu bannange Swaibu musinguzi abantu kabona bagamba Swaibu munange Swaibu manange Swaibu kyotukola Swaibu ogenda tutomeza ebisenge munange olwange Mr. Update wamatunyumize byabaddeyo abantu batulaze walwange batulaze maturity si machuwa abantu bembalala mubayite emmere bannange Bosco yawulidde ennugu nanti buli gyagamba abantu bembalala tebatuwagira tebakola ki abantu balaze Swaibu musinguza amaanyi omanyi Swaibu kyaliko Swaibu bambi nansanyuka ate ne Swaibu na ina atulaga machuwa banange Swaibu yatemye ensonga banange Swaibu watemye ensonga banange Swaibu Allah kusasule Swaibu yatemye ensonga mama mumumbulire Mr. Update mwabadeko nga mulaba mumbulire ku nsonga zonna Swaibu ze yatemye kiki yaliseyo manifesto yaffe it's the manifesto of the year manifesto of the world Guinness Book of Records bangambye manifesto yaffe nabo bagitadde mu kitabo kyabwe kyabayita Guinness Book of Records omanyi omusajja okwata ku buli sekita Swaibu buli sekita yonna yagikutteko health education sector security mukimanyi nti Swaibu buli wamu yakuttewo buli wamu namwe aba diaspora namwe Swaibu yabogeddeko ate nze kasa Swaibu yayogedde ku ba diaspora ninga nti Mr. Update ne bwenfa kati Swaibu kasa yayogedde ku ba diaspora ninga nti ne bwenfa kati banange eri manifesto naluda okugiraba eyogera ku byobulamu ebyenjigiriza security international relations buli kimu Swaibu n'okitema n'okikwatako bangambye Museveni yasuze ku chupa yalwadde kyebayita Kyagulanyi diocese amuli bubi bane yayitaza kutwala Kyagulanyi diocese mbabuulira mazima kyabadde alina mukwata bange Swaibu aliko oxygeni obulwadde obuluma bwita Kyagulanyi diocese bwamukutta okuva jjo sajja natimatema buli nsonga buli sekita yonna n'agyogerako buli sekita nagenza okulaba nadde manya genda tegenda kwogera ku diaspora nagenza okulanga Swaibu azze ng'agamba diaspora community we tuwangula diaspora community waliwo enteekateeka eriwo nenindira Swaibu agenda gamba ki tugenda baweereza ennyonyi mwedde bakomyewo wano mujje mudigide mukyakale mweyagalire mu Uganda yammwe nga muli fuli okudda wano mubeere ne kibayita dual citizenship bannange buli mu Uganda zali mu diaspora agenda kubeera nga ali entitled for a dual citizenship nga bw'obeera Uganda ojja wano ne weetaaya bw'obeera wano ogenda ebweru ne weetaaya ekyo Swaibu yakyogeddeko agamba nti ekyo nakyagenda balowoozaako abantu ba diaspora kati akantu akala Swaibu ke yakunyeko ke tayagadde bulijjo ke nwanirira be baana bafe abali mu nsi z'Abawarabu Swaibu yagambye salary increment y'abaana bali mu nsi z'Abawarabu Swaibu kasita wanteereddemu ekyo ekintu nze ne ŋŋamba Mr. Update ne bwenfa kati Swaibu okwata ku Swaibu segirinya sikulya bunyama okwata ku Swaibu diaspora tetukugaayagaaya jukira Mr. Update wamwe nange ebweru eyo njagalayo nnyo kati Swaibu yagenze n'atulaga machuwa nagamba abantu ba diaspora mutubeereddemu nnyo mugenda kutandika okudda wano mwegiriise wake watali abakuba ku mukono y'abaana bafe abali mu nsi z'Abawarabu abaana bafe abali e Bulaaya abaana bafe abagenda abamu tebasobola kudda wano olw'ensonga bavaawo olw'embeera embi ebanyize kati Swaibu yagambye muli entitled okudda mujje mwerigiise mujje mweyagale gosaagana busaazi muganange Swaibu ze nyina kyemanja Swaibu segirinya yadde nimukuboneeka nenyenze nekkagatto nakooye nnyo nga tuva embalala Swaibu yagambye mugenda kweyagala ennyonyi zigenda kujja nga zabwereere ennyonyi egende mu Amerika ennyonyi egende mu nsi z'Abawarabu ennyonyi egende e Turkey ennyonyi egende e Italy ennyonyi zigende e Boston ennyonyi zigende e UK nga zigenda zijjayo abaana baffe zibaleete wano ku bwereere mujje mwerigiise omwaka mulamba tugenda gumala nga musanyuka busanyusi mudigida budigizi Swaibu anaye Mr. Update
agalifana nerekera Swaibu Mr. Update wamwe agalifana nerekera Swaibu katulumya abayaye kanyenya akagatto kanyenya akagatto Swaibu wayogedde ku salary increment kasita wantereddemu ekyo kyokka kasita Swaibu wayogedde ku salary increment no kisa mu manifesto ninga anti Swaibu Mr. Update ne bwefa kati Mr. Update ne bwefa kati musaga musazi kino ekintu nkiddamu nakibagamba Mr. Update nzangeno kubeera ni Minister wa Disaster Preparedness mu Uganda empya Luzira prison tegena kwange ekyali prison tosobola kuzimba makomera nozimba ama police station nayenga tewali malwaliro nabagambye Luzira prison egenda kufuuka Luzira hospital Kigo prison egenda kufuuka Kigo shopping mall mu Uganda empya tugenda kubana makomera tugenda siba abantu siba baki olwo bangamba Mr. Update ekyo nedda wayogera mu bubi tugenda siba abantu mu Uganda empya tewali budde bwa kusiba abantu nozimba amakomera nga gemanji ate amalwaliro gabera matono nozimba amakomera nga gemanji ate amasomero gabera nga gematono tikibiriyo namwe tekiriyo mwebereremu tuke so ekomera ly'Ekigo lewe lifaanana ogende ku ddwaliro erya gundi erya Komamboga Health Center tiro lewe lifaanana genda ku ddwaliro erya Kawalo lewe lifaanana nabagambye tugenda kugalawo amakomera gonna eyo propose egenda kuleetebwa Mr. Update tetwetaaga kusiba abantu mu pia wala twetaaga kwempawalinga health sector twetaaga kwempawalinga education sector nolwekyo yenteekateeka bannange mwebale kusaba nze kasita obona lebo Kyagulanyi wakutte ensonga za diaspora nozisa mu manifesto nze Mr. Update nenyenya kagatto katulumya abayayi eri manifesto erumya manifesto ze najise de kulumya manifesto de kulumya manifesto bangambye mwami Museveni yagudde mu kibaita kidomosidiosis kati ate kidomosidiosis eddagala likijjanjaba balita Kyagulanyi kwini yagudde mu kidomosidiosis gomanche twamukoze mwami Museveni tumukubajjoka ewantu gyagamba nti bali bulungi ne bayoka ng'abantu balina bagana buganyi kujja gye tuli ate abantu bembalala mwatulaze machuwa mwamenye ekikomera ne muyingira abantu bembalala mwatulaze machuwa bulijjo baba bazanyirako abantu bembalagala mwatulaze machuwa bamenye ekikomera ne bayingira ne bagamba no tulina okulaba president waffe ng'ayogera kati munnange poliisi olw'okubeeyira ennugu olw'okuba poliisi erina omutima omubi yalabe bayingidde nejja ne bafulumya mwaswadde nnyo mwaswadde nnyo mune balabe tubakubye ejjoka abaana nga bamenye bayingidde bana berwanyeko ne bayingira bagala bawulye president waabwe Kyagulanyi jjukira alina amasanyalaze Kyagulanyi Owen Forest Dam yabasise nebasika mune Owen Forest Dam yabasise ne bayingiza munda ennugu nekwata abasirikale kye bakoze ne bajja ne bakwata abaana ne babayisindiikiriza ne babagoba kino kyanumye nnyo naye mbabuulira mazima twabalaze kye bayita machuwa abantu bembalala mwatulaze amaanyi bane shiyalinga live yenu nga twebaza abantu bembalala bwoba oli kuno nga tolina mutima mubi shiyalinga omulundi gumu oba oli kuno nga tolina mutima mubi shiyalinga omulundi gumu nga twebaza abantu bembalala banange tulina obeebaza abantu bembalala tulina kyabbawa ku machuwa gye mwatulaze shiyalinga omulundi gumu bwoba oli kuno nga okola ki nga wasanyuse nnyo abantu bembalala kye batukoze nze bamunkamiridde tear gas noza mulengera face bwefaanana olabange Mr. Update what happened to your face tear gas bamunkamiridde naye ndi mulamu nkyali steady shiyalinga omulundi gumu bw'obanga oyagala okumanya abantu bembalala nga tubeebaza okubeera nga batulaze machuwa mbeegayiridde shiyalinga omulundi gumu mbabuulira mazima ate NTV big up NTV mwatulaze machuwa onale bwe Kyagulanyi munaye bwe tukwata obuyinza bw'eggwanga Uganda NTV ejyokubeera TV y'eggwanga akuwagwowa mbabuulira mazima abantu bano tulina okubasasula akuwagwowa NTV egenda kubeera national TV ey'eggwanga Uganda yegenda okubeera government television NTV mwatulaze machuwa temweditinze muyadde akantu n'akamu ebintu byonna mwabiraze nga bwe byabadde NTV big up naye security mwandabyeko security Mr. Update mwakkiriza nange security ngisobola nsobola ebintu ebi security ne dancer of the day was none other than Mr. Update security man of the day was none other than Mr. Update eyo police obedda nze ngiteekako komo ntemusala wano temujja mukome wali wano temukwatako ndoza mwanengedde nga nze nzirukira ku motoka ya president nga nze ngiddukirako abantu bagasibinyala kyoddukira ku motoka ya president mune president nze ne bwenfa ye nasigala nga mulamu lwaki mubeerako essasi bwe bali bbanga ligenda kwata mulala likwata segirinya ekyange kiba kiwedde tufuna bambaawo okuddukira ku motoka ye kulanga ali safe n'abagamba ntya kati singa nabadde ne wabawo ekibaawo nandi bagambye ntya muŋŋambe nga Mr. Update yinasooka kufa president wange okugenda Mr. Update yinasooka okufa kibula nabagambye bwe munda bange ewantu wonna gwe wa police weebereremu manya nti security eri commanded by Mr. Update tosalanga ddiiro tojjanga woowe ndi wembandi mwanda balulinga agenda okunominatinga emisinde Mr. Update nzuuyo omanye okuddukira mu kooti noddukira mu nkofiira nodduka ng'oyambadde taayi kigere ku kigere muguku bazambe mumpite mmere muguku ompite mmere Mr. Update njabalaga machuwanyi mujja kuneekuwiramu mulago mbabuulira mazima nze kasitonda banga Mr. Update nga ndi mu kitundu manya nti buli kimu kiri big because osobola kuncompromisinga my president ayina kusooka kubeera safe nze nembeera safe my president first then Mr. Update ndyoka nzirako olwekyo abantu mwenna abatubeereddemu mwebalire ddala
Nabalingi mubalire ddala ekintu kyabadde kyakabi nnyo abasajja ne balyoka bafa mujjukire era alimu yasose netekawo buyayayawo mu mbalala mbu bwambadde t-shirt mbu talina kujjeno babutaddewo bwe bwalabyo ekintu nga kijja bwagenza okulengera obwesedde bw'abantu bujja obuyaye bwafukutuse emisinde bwambadde ku t-shirt bwa yero obuyaye bwafukutuse emisinde bwagenza okulengera obwesedde abantu bajja nga Kyagulanyi ajjukira Kyagulanyi bwe kaba katimba kana akavuba bamuyita mukokota olwa katimba kabayita mukokota kati Kyagulanyi bw'omusula mu nnyanja avubayo buli kimu kyonna ekiryo n'akikuleetera kati gujja mu kyolya nekyotalya Kyagulanyi bamuyita Mr Mukokota kati yakokose yazza akokota okuva entungamu najjanga akokota kati tube agenda oyingira mbalala nga akokose wonna Kyagulanyi kati jukira ni stop date nze commander Swahili Defense Forces Stroke KDF Kyagulanyi Defense Forces jukira nze commander kati bajjanga akokota tujja tuleeta obwesedde tusanga obusajja mu mbalalo badde bambadde t-shirt bwa yero obusajja bwafukutuse emisinde amazima balagira emisinde sigira ngo mbwabulire mu binnya bya Kabuyonjo jukira mu mbalalo mulimu ennyumba enkadde obusajja mbatugambe badde bambadde t-shirt z'endalemu bwalengedde mu kokotanga gye emisinde gye bwatutte bwaguddeyo mu binnya bya Kabuyonjo polisi yabujjeyo bujja break gundi fire brigade zabujjeyo bujja tubugamba bola Kyagulanyi dduka kasitola Kyagulanyi ng'atuuse wantu dduka abagenda kwabya dduka munango obusajja